Aya basi nga bwagambye waliwo ekipya mu City Kampala embeera nga bwesobodde okubatenga etambula ya munywanyi waffe gwe bayita Bobi Wine akadde kana yasobodde okuba yagenzeeko emitala w'amawanga eyo era gye buvuddeko yasobodde okubatenga obukulembeze bwe wa Nuupu yabuwadde omukulu gwe bayita Nambeshe akadde kano ye Nuupu president embeera nga bwesobodde okubatenga etambula Bobi Wine olunaku olwajjo twasobodde okubatenga twekanze nga tuyita ku YouTube channel ye nga yasobodde okubatenga yatadde ennyimba 40 Enyimba 40 ku video ze enkadde oluyimba olwo n'olwowulidde olw'amazzi mawanvu ze zimu ku nnyimba zasobodde okubatenga ateeka ku YouTube channel ye kati kino kitegeeza ki gwalina YouTube channel ng'obadde okozesa ennyimba za Bobi Wine bangi nnyo ebitongole bingi badde bikozesa ennyimba za Bobi Wine nga biziryamu akasente kati baakiwe kaabira bagenda kufuna kye bayita corporate strike okubatenga bakwokya mu mbeera nga bwetambula YouTube teyinza kusasula abantu babiri ng'oluyimba badde balulyako embeera nga bwesobodde okubatenga etambula Bobi Wine abadde ategeeza nti waliwo album gyagenda okubatenga Asumuludde eriko n'akatengo mu mbeera eyo wabula ekiro ekyakeseza olunaku lwajjo yataddeko album ennyimba ze zonna enkadde era ennyimba ezibaddeko kuliko abalungi balumya yalutaddeko waliwo Adaman Kawa waliwo oluyimba neganye yakuba Hentigan waliwo akalimu Carolina ebibuuzo mazzi mawanvu Mr. Katala singa oyinza okuba weebuuza ogamba nti ennyimba ku YouTube ngambadde nziraba tezibadde mu channel ya Bobi Wine era abadde taziryako kasente wadde n'akamu era oba ogeze ku YouTube channel akadde kano ya Bobi Wine ebaddeko akayimba kakatengo kabadde kakyasembyeyo ne kati kuliko ennyimba enkadde nenga woba oziraba ozirabanga empya waliwo akayimba kayita ayagala mulasi matyansi bikwase Kyagulanyi obuyonjo kiwanyi ladies wine omutima ghetto mwana gwe waliwo oluyimba lwe bayita Mr. Money ennyimba ezo zonna kweziri waliwo akayimba njagala obuto waliwo number 1 obululu ennyimba nnyingi nnyo zenkutegeeza ku Bobi Wine zasobodde okubatenga ateekayo ziri 41 asembyeyo n'oluyimba lwe bayita time bomb waliwo oluyimba lwe bayita wesotinge wendi twogere to love ennyimba nnyingi zasobodde okubatenga ateekayo wekijjidde akadde kano mu Uganda bannaffe aba UPRS balina ensonga gye basobodde okubatenga baleeta nga bagamba nti ebitongole ebyenjawulo okuli TV radio zirina okubatenga zisasula akasente ennyimba z'abantu ezikubibwa wabula nga bannaffe aba UPRS basobodde okubatenga bakoze kinene nnyo abayimbi abasinga basobodde okubatenga ssente zaabwe ziririddwa mu mbeera eno nga basobodde okubatenga etambula UPRS waliwo ekitongole waliwo basobola okuba bakwasaganya kampuni ez'enjawulo ziringa 3 ndowooza waliwo eri Best in South Africa era nga ebadde etunda ennyimba ez'abaana abayimbi abatasobola kubatenga babuuka nti YouTube esasula ssente zino mu mbeera eno kati bannaffe aba UPRS kigambibwa mbu basobola okuba tebakolagana ebitongole ebyo ne basobola okubatenga ennyimba z'abaana Uganda abasinga abataabuuka nga omanyi nti abayimbi abasinga tebasobola kubatenga babugumya bitabo mu mbeera eyo n'ebya YouTube abasinga tebabibuuka bulungi kati embeera eyo ebitongole nga 3 byebadde byafuna contract ey'okubatenga batambuza ennyimba wadde nga abayimbi gyevuddeko nayogerako ne family y'omukulu Hamani basudde nga mbabuuza oba ku YouTube bali bafunye kasente naye nga waliwo ebitongole bingi nnyo okuvaako ebweru w'eggwanga bw'oba otaddeyo nga bakubulokinga bakustrikinga mu mbeera eno nga ebitongole ebyenjawulo byali addya ssente ku nnyimba z'omukulu Hamani basudde kati omukulu Bobi Wine naye kwe kubuuka mu mbeera eno nga basobodde okubatenga akireeta akadde kanayinza okubategeeza nti ebyobufuzi nga bisobodde okubatenga bigwerera mpola ate waliwo kye bayita lifetime achievement yekintu kye bayita okuyimba Bobi Wine tayinza kubatenga ava mu kuyimba byonna nga bibaddewo byonna oba afuusaani okuyimba yebeera lifetime achievement kikyasobola okubatenga kimufuula ow'enjawulo n'ennyimba zo zasobodde okubatenga ateeka ze zimu ku nnyimba abantu ze basinga okubatenga baagala wadde nga ku channel ye zibadde teziriiko kati mu mbeera eno gwabadde alina YouTube channel eya Bobi Wine ng'olina ennyimba za Bobi Wine zobadde okozesa awo no YouTube ogenda kubatenga ogigwako yemu ku mbeera bwesobodde okubatenga etambula okuvaako side ze ye magere ow'omukulu Bobi Wine oyinza okwebuuza obadde ogobera YouTube channel ye ne weebuuza embeera esobodde kubatenga etambula etya ze zimu kweza ennyimba zasobodde okubatenga ateekako ennyimba ezo zonna enkadde kulu gwe bayita Bobi Wine era nga YouTube channel eyo eriko yasobola okubatenga agigula omwaka doza gwali gwa 2012 nga mwezi gwa 5 omukulu Bobi Wine ali mu miliyoni nga 21 views basobodde okubatenga baviewinga ku video ze ez'enjawulo akadde kana asobodde okubatenga zeeyongera mu mbeera nga basobodde okubatenga etambula oyinza okwebuuza ennyimba zibateeka ku YouTube bafuna akasente buli view gwe gyogenda ku YouTube n'osobola okubatenga ogenda okulaba omuntu nannyini channel yasasulwa wadde nga akasente ka YouTube kaba katono ne bw'oba osobodde okubatenga ofuna following ey'enjawulo oyinza okubatenga ofuna omudidi ogw'enjawulo Bobi Wine nga bw'alina following ennene awo nno buli view gy'osobola okubatenga oteekako si buli YouTube channel egaba ssente nedda ssebo okufuna ssente ku YouTube
olina okusooka basubscriber 1,000 abantu 1,000 abasubscribinze ku channel yo ku YouTube okutandika okuba ate nga bakuteeka mu mbeera y'okuba ate batandika okusasula sente n'abantu essaawa 4,000 nga bonna babadde balaba ku videos ezo nga zimaze emyezi nga 12 gwe mwaka nga mulamba n'okweyongerayo. Kati mu mbeera oba olina YouTube channel ng'obadde tomanyi nti bw'oba ogiwezezza n'oweza basubscriber 1,000 n'abantu abasobodde okuba ate nga balaba nga bawezezza essaawa 4,000 awo n'obeera weetegese okuba ate ng'ogenda mu YouTube batandika okuwa kasente. Era nga YouTube etandika okusasula ng'olinawo $100 nga 10 bw'oba otandise okufuna obulango nga batandise okuwa obulango ne bakubalira nga bagamba nti owezezza nga $10 awo ne batandika okuwa omudidi. Buli YouTube gy'olabako obulango abamu baweebwa sente n'abamu babeera bakyabagezesa. Oyinza okwebuuza obulango bwensanga ku YouTube enamba esinga efuna sente mu mbeera eyo goba olina basubscriber 2 YouTube tejja kulabawo okulaba nti olina waaka balina kumanya nti olina basubscriber 1,000 awo omanya olina following n'abantu abakulabyeko essaawa 4,000 nga bawuliriza by'otadde ku channel yaabwe awo nno YouTube netandika okuwa obulango abantu ne batandika okulangirako ku channel eyo. Yembeera bwetambula.